Baniriza mu programu yaffe ya Gyenvudde wa Nnamikolo eno yebaana ba Nnambi Media etusinzira okubeera nga tubaweereza Nnamikolo abalungamya ba Selector abafumbi abatimbi n'abalala bonna abakwatibwako emikolo. Linnya Sekamate 638 era ng'olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga mbaleetedde omuntu ow'enjawulo oyo ate atambuza omukolo nga waba tali ku mukolo tegusobola kutambula. Ekyo kye babuuza nga tetuwulira nti sawundi eyogera, abatimbi ne bongeramu amaanyi, abafumba ne bongeramu amaanyi ne bamanya nti omukolo gutandise. Olunaku olwaleero mbaleetedde Selector omu ku bakyasinze. Selector oyo ng'alina award ya East Africa okubeera nga ye Selector akyasinze okubeera ng'akuba emikolo gyonna ate egyo egy'essanyu. Mukkirize mwanirize era mwe akakisa ababuuzeeko. Nsanyusa okulaba mukulu. Eradde nnyo maamu mirembe ensiiba eri etya? Ndi bulungi. Emirimu tugezaako mpolampola. Tuweereza mpolampola. Weewaawo abalabe baffe abatugoberera ku baana ba Nnambi Media bandiyagadde okumanya gwani sooka obabuuzeeko. Sebo ne banyaba batulaba ku baana ba Nnambi Media. Erinnya lyange nze Selector Jack. Ag'ekikeeri ge bampa nze Sekate Jackson. Nze Selector ndi mukozi wa mikolo. Okwanjula embaga katogolo yonna eyeegwa mu ebyo. Sebo Selector Jack tusanyukidde ddala okulaba eno ye baana ba Nnambi Media. Olwaleero twesiimye naffe okubeera nga tukukyazaako mweno pulogulaamu y'Abannamikolo. Mu pulogulaamu eno okusookera ddala tusooka ne tumanya wajja otya okuyingira mu mikolo gino, wajja otya okwagala okuyingira okubeera Selector okuba ebyuma. Mu ngeri eyo olugendo lwo gye lwatandikira watandika otya okubeera ng'obyagala ate era n'oluyingiramu? Nayanza nnyo mukulu. Ekisookera ddala kiva ku bwagazi. Nze music namwagalira ddala kuviira ddala nga nkyali muto nga nkyasoma. Era nze n'endongo kaddanke tuzita kaddanke z'essomero. Nakubanga za secondary. Kwa primary zaalinga ntono. Primary zaalinga ntono. Wali osomera? Nasomera Kasaala. Mu Bulemeezi bayitayo Luweero Kasaala. Kasaala Bulemeezi Luweero eyo gye wali osomera? Ku St. Kizito Primary School namalira P7 yange. Kati waliwo ngawo secondary bagitanga St. Andrews Kagwa. Nga bategeka nnyo kaddanke ezo. Kati naye nga manyi okutuloka mu primary. Nengenda mu kaddanke yaki? Ya secondary. Twalinga kumpi era ng'omanyi amasomero g'abakatoliki gabeera kumpi, technical, primary, secondary ngaba kumpi. Osala busaze bwoti kisaawe. Kati nga music namwagalira ddala kuva mu buto. Kati we namala P7 yange nenzija e Kampala. Kati secondary gye nayingiramu ate era ne banfula head of entertainment. Head of entertainment. Kati nga music ye nali mwagalira ddala. Ng'ovudde ku kya music waliwo ekirala kye walina kubanga omuntu okufula head of entertainment obusobozi babukulabamu batya? Wali tolina birala bya buyimbi biki naye nga it's all about byali ku music? Nakolanga activities zalinga 3. Nasambako omupiira. Nali mu scout. Ne music nga mwagala. Era kyenzijukira we nagenda ku secondary yange. Nali mu senior 2. Kati baali baagala kuleeta obuscout mu secondary gye nali nsomera bagita Swahili School awe Kawala Kasubi. Kati baanoonya abaana bonna abakola scouting. Nga temuli omu n'omu. Naye baasangamu nze ka recommendation yange ya P7. Ngate nga tebampawo obukulu. Naye mumanyi okulira abaana aba secondary senior 6. Senior 6 oli mu senior 2. Senior 2. Nga n'oluzungu luli awo lutagalamu mpolampola byebeegonde waffe Bulemeezi. Kati nekulembera abaana abo. Era eranziira nzijukira bamuyitanga Onyango.
Onyango naye ekyamulonza yali weeringulu era oliwulira oluzungu lubasitedde ekirala nga omanyi emitima gyabwe gyo migumuko okusinga kuki busikawutu jjukira obusikawutu obeeranga busirikale kati ate naye mu famire yaabwe yalinamu taata weerabika yali musirikale kati ng'alina obukodyo obwo tekikava biki okutraininga abasikawutu abo okuyiga okukwata emisota nga ojjukira ebyo activities tukoleeyo naye mwagikwatanga era essomero eryo nalikubitinga abaana nembatwala ekaazi twamalayo wiiki namba mu kampingi yaffe ey'ekaazi essomero nenditira certificate era ndowooza nakati okuva wenavaayo ndowooza teddangayo activities nakolako 3 zenzijukira omupiira nagusambako ogw'essomero saakutwala nnyo wala obusikawutu nabukola bwe namala okusoma ekyo n'ekita ate raba ekya music ate raba ate weekifuniddemu ddala kyona kitwalira ddala mu maaso n'okutuusa kati mu secondary omwo music wamukolanga otya wamukolanga otya mu entertainment eyo wakolanga otya ekyo kyenjagala okumanya mu secondary nga activities ezigwa mu music wakolanga activity ki kubaleetera kadanke leero waliyo pate byali bitya kati mu secondary eyo jjuka nali head of entertainment gwavunanyizibwa ku entertainment wabeerawo pate end of year pate ezaleeta endongo wabeerawo welcoming party okwaniriza abayizi abapya ezaleeta endongo okutwala abaana ku biiki era twagenda nnyo waliwo biiki eri wano gaba wano eriranye gaba biiki bagiyitaano eriranye gaba bawula netugenda nnyo n'entebe kweru biiki twagendangayo nnyo kati binakolanga nnyo okusinga bwe biti wabaleeteranga n'abayimbi oba ebiseera ebyo abayimbi byabanga babbeeyi nga temusobola ebyabayimbi bitandise emyaka gino mu bbanga lino naye mazima tetwaleetangako bayimbi twasinga kuteekangawo disco kati olugendo lwo lweyongerayo lutya tukulayo mu secondary oli head of entertainment okulidde enteekateeka ezo okubeera nga abaana basanyuka wamu n'essomero kakati tweyongerayo tutya okuyingira mu bidongo okubikuba kati okuyingira mu bidongo jjukira nali namala senior 4 yange mu 2-5 kali nenjoyiningako senior 5 era ndowooza nze nakomamu o level nakisomako second term kati jjuka nze nakolanga ate bwe nsoma saakolanga nti wakwanira kinebiddemu bagamba saakolanga nti music yekka okusoma nasomanga ate nga bwenkola na baba wange nga njigiriza okukola nga mukolaki yali atundiranga kunakivubo muse yalinawo edduuka kati nga bwenvanga ku ssomero sawa 10 nga nina okutuuka ewaka ate nenzija mu kibuga nentandika okunoonya ssente era baba wange oyo yampeera kukoma mu siniya kale gwe wasigadde awo neweweerera netandika okweweerera ng'okola ate nga nafuna ssente by then nafuna ssente nga nkyasoma era nekusomero nga njoga sajoga nga basomesa oswaga obaamu nekyebiri mbale bansanyufu nga njoga era nemmere nga ndya kuyabasomesa gye baliddeko nga gwe tokyalya ku kantiini sima akawunga bijanjalo sosa babalidde ekyenyaya nga nange nkigula nga nkirya kati natandika okukola nga bwensoma wenkola akawungeezi nokubeera neweerera kati nenja nfuna ssente nafuna ssente mu senior 4 nentandika okupangira ebyuma watandikirawo okupanga byuma kuva dda sooka olindeko tutekemere kakati nga tonatuuka panga byuma wewabangawo ng'endongo okusomero ng'okwo nti waliwo wasikirizibwanga kubeera eno mabega w'abadijje ebiseera byabanga badijje mulanga akuuta era nalingizangayo tebakogereza kutunulayo badijje abo nakuba benaku zino tukyusizaamu nnyo
Musobola n'omusembeza ng'azze n'alaba n'alaba n'omusembeza ba DJ bedda balinanga empisa embi balinanga empisa embi nga basibawo n'oluguba bwe bati olingiririza eri naye era mbeera kumpi awo bwe basibidde oluguwa naye nga mpulira nkyagala owulira okyagala era mu mazima mu bulamu bwange kye natandikirako nasooka gula rediyo osooka agula rediyo bwe nagula rediyo bwe natandika okukola nensooka ntandika okutunda music kusala music CD biki ng'okikolera ku kompyuta nga nkikolera ku kompyuta kakati lindako ebiseera ebyo walingawo amayinja gana amayinja gaba DJ amayinja gazzebuzi biseera gakajja kwanza jjukira by then Uganda yakakyukamuko kubanga nawe ojjukira tapes zino zaaliwo awonono mu bbiri nga ng'esatu awo bbiri ena bbiri mukaaga tapes zibadde zikyaliwo baupgradinga ne baleeta CD CD we zivuddewo ne baleeta flash kati ne disk ng'erina kompyuta ng'erina zino kompyuta ez'ekibuga zino ezabanga mu ofiisi naye kati saawa eno tukozesa laptop ate laptop ziba tugenda kuvaako ka bluetooth biki bwe bityo ebintu bigenze bikyuka kakati oyingirira waneno okutandika okugula ebyuma omaliriza okusoma S5 otandise okola otandise opanga ebyuma ebyo watandika obipanga watandika naki byali bityawo mubipanga ebyuma ebyo era nga omanyi nga ekintu okyagala naye ate jjukira ebyuma ebyo bizibu nnyo olina okuba nga olina idea kyolina okugula kituufu nnyo kyolina okugula ekituufu kati ze namukwano wange namwesiga sijja mwogera linnya kubanga nyinza okubeera ndaba kati nga tusooka emizindaalo babajjanga mibajje kantwala babajjira emizindaalo nga magineti yeekatwe ng'omaliridde okugula saawundi yennyini ekuba omukolo nga gwe gy'oyagala ekuba omukolo oba bibyokubamu waka kati omanyi ebintu bijja buzi ate nebyapeninga kati nsuubira naye baana bannambi ekirowoozo ky'okugula kamera eyo ennene bwekyo ntunuddemu sigiwana watandika n'akantu akatono oluusi wasooka nakupapala kituufu ku kitundu n'ogenda nga okola ki nga nyongerako upgradinga kati nze nagula music oyo papa sirenga wakutunda music ku library zino library bawulire nti music ayimba kati juga nagambye nasooka gula rediyo wasooka gula rediyo manda yange 8 ezo zabanga nnene zagendamu teepu teepu bbiri nonyikawa negira bino ebipeesa waggulu bye banyiganga ate ng'obimanyi kakati rediyo nenjitunda nga nfunye ampamu ssente nga njagala kuapgradinga ofuneyo mizindaalo eminene muzindaalo gumu n'amplifier waliwo amplifier bazitanga domestic zitegedde player CD player ne tape kadeeke kati nga mukwano wange sijja mwogera linnya namugamba omanyi nandyagadde onyambeko kubanga ye balina disco bali banaiba bangaawo nga balina disco kati ye ng'alina idea eyo y'okunguliriza ekintu ekirungi kituufu kati nga rediyo njijjawo njitunda rediyo bwe njitunda nga bampamu emitwalo oba 8 nga nyongerako ku ssente mitwalo 8 naye era zabanga za bbeeyi teyagulwanga mwavu nene bulungi ngimanyi kakati omuvubuka ng'agenda nfunira amplifier kirediyo kyali wamu waliwo birediyo bino ebyali awamu wansi amplifier wano waliwo CD wano waliwo ne deeke tekwabangako emizindaalo eno n'eno kati nga olina osobola okuteekako emizindaalo n'emabega juka nalina omuzindaalo gwange nga njigula nzijja neewaana music agenda kyoka naleeta natandika kuteekako rediyo teekamu teepu ate nga rediyo terya buli teepu
Lelako radio ngeria tape. Eria buli tape. Tewali kye wawuliramu yadde kasaawo yadde oluyimba olumu okuyimba. Ye tulawulimu nembera tape. Owulira? Nengamba ki? Okakananga omufuko njagala te mwatula nesijja kwatula linnya. Kamunga mugambo wange. Tedi eno gye twaguze amplifier deck CD bicho nekyawamu nga kinsobedde. Omuvubuka ngamba osimanyi. Naye katugikwate tugitwale ewa makanika. Ani mugamba gituguze empya ate tukikanike. Kati juka radio yange eri yali enkolera emirimu ngitunze. Ogitunze kati tolina. Sirina. Nekyenzirukiddde kifu. Nesooka mbeeraawo nembeeraawo kati mu maaso gange walingawo omuvubuka yejjamu bamuyitanga Nuwa. Suubuga Nuwa yatundanga leediyo. Wali okolerawa? Nakoleranga mu paaka yaadi. Wano mu paaka yaadi? Akakatala ko kebayokya ennyo. Kati Nuwa ng'atunda leediyo mu maaso gange. Weruwere eyo bamunanika. Ganda lyangane ng'ampa leediyo ye kugyatunda. Yagalanga nnyo music Nuwa. Ekibubalunga kingi. Mwakati yanjayo leediyo eyo teekako. Nazijjayo leediyo weeks 2 naziramu nfuna ssente. Eri yafa n'ogivaako. Ne makanika naye ndoza n'agitwala yonna. Kakati Nuwa akuwadde endala. Nuwa ampadde leediyo. Yagikuweera bwere. Ngira nkolerako. Ogira okolerako. Era nenga omanyi munnange tulina okuyiyayiya akasente akalala. Ate library omutali muziki tekola. Tekola. Kati Nuwa n'ampa leediyo omutandika ng'okuba music. Nakola nnyawo nenkola. Nefuna ssente nengula nengenda ekatwe. Nagire pakati bayitawo music homeland. Nga ku Kakumba opposite awo. Nenga nengulawo amplifier. Nengulawo ne kadde. Ku luno weetuukira. Neetuukira nengamba kama abantu. Oba bampa kika ng'enene ezo naye nga babyenze sikuyita muntu mulala. Jukira omuzindaalo gwange gwo gwaliwo. Nga ngenda Mukama yanyamba ebintu byankolera bulungi. Nebikola. Nenkola. Yalina kyati ya tape emu. Nengivaako. Nempanga ey'okubiri. Nengivaako. Nempanga ey'okusatu kyati. Kugamba walinga wootuukawo. Bagiyita music kye yasinga otunda ebiseera ebyo yabanga ku tape ezo kubanga tape biseera nno biringa ebyokumpimpi naye ate era byaddamuko ebiseera ebyo ba Westlife batundanga nnyo Westlife. Bakafere bayimbira Mwanyinaze tipo naziggala music oyo yatundanga nnyo era nga oba ogenza okusuubula tumala gasuubula nga oba tuwenda ku kyati yo Kafeero Sebata mu z'oluzungu ba Westlife ba Michael zitulooko jukira ebiseera ebyo ba Celine bayagala nnyo obuyimba obw'oluzungu ebiyimbo bate babitegeera binyuma tuzina nga ozolina shuwazo zeziri waawo. Tepu yagulanga sente tepu yagulanga nusu 10 ey'oluzungu. Nusu 10 ey'oluzungu ate ey'oluganda Bakafeero 1500. Kubadanga ebyawano bya bbeeyi. Bya bbeeyi. Kakati gwe wagisuubulanga mmeka? Kati ey'oluzungu nagisuubulanga 7. Nandyako nusu 3. Naye nga oba ogitunze osobola n'ogitula 1500 ey'oluzungu. Kisinzira oli bakyagala. 300 200 naye nga 1000. Kati ey'oluzungu ey'oluganda twagigulanga nusu 9. N'ogitunda 1500 n'olyako 600. Okujjako eya Lusini eyalinga mu bbulu. Eya Lusini ate ye waliwo Lusini Studios. Waggulu awo obanga kwenda gyawo. Kwenda gya center. Waliwo ekizimbe kya Usaidi awo. Kati ye studio yali awo. Zo nga za bbulu za green nga za agiseera. 10,000. Era ng'okitunula 1500. Olyako ebina. Okujjako nzo ezakasiiwuukira zalinga za 9. Kati ng'okitunula 1500 ng'olyako 600.